mama ke kayimba kakatuyingizaawo naye nga sinayogera kigambo kyonna Elijah oli otya ddala oli bulungi is this how you are ne mu bulamu bwo obwa bulijjo? Yeah, I'm a very calm person. How else would you describe yourself? I'm calm, I'm stubborn at the same time. Combination in ya calm and stubborn yeri mukunconfusing. How stubborn? Like omuntu ayinza kitegera atya because you're calm and at the same time stubborn. How? Omuntu wa wemba ndi mu environment nga manya abantu. Like yeah, nkola mu kuddalu but nera bibeera nera mu lock mpola mpola. So those two words would describe Elijah. Yeah. I'm an artist, ndi musajja muyimbi. Wa Swangs Avenue, ndi muwandiisi wa nnyimba, ndi producer. Yeah. Amanya g'amatuufu gwani? Nze Nsubuga Elijah Kitaka. Nsubuga wabeera ba Mamba. Yeah. Mamba ki? Eyagabunga. Eyagabunga. Omusajja Muganda ajjudde. Kitegeeza emboozi keke kwajje mu lulimi Oluganda. Oli wa ddiini ki Elijah? Ekituufu kiri nti ndi musajja mulokole. Nga osabira wa? Okusaba nsaba naye nga omanya ennaku zino so okusabirako ne ku internet. Sibimanyi sina byemmanyi. Oyinza okusabirako ku internet? Naye nga nsabira waka. Osabira waka. So toyinawo church gy'ogamba nti specifically eno church gye ngenda mwemba kugendamu like on a Sunday? Mbeera waka, nasalawo kubeera waka, kwebaza Katonda na Why is it like that? Because people believe nti kale yes mubamu abantu abakkiriza mu Katonda but at the same time weetagayoko that one day mu mwezi ogumu mu mwaka n'oga kale weba Christmas nti ngenze ne family yange ninako church we ngenda wewa wonna wensobola okugendako olwo lunaku walokerawa nalokokera ku Miracle Center ene yawano yakayanja weewaawo kale kitegeeza alina omusajja omukkiriza omusajja omusabi mu bulamu bwa bweddembe bw'oba kale si bulamu bwa ddembe naye bw'oba osabye ku ssaala kuba kati olunaku lwali twagala blessing eshow yaffe since you are a believer ate oli musajja mulokole tuwe essaala eyashe eno era mu record Lawrence tuwe recording essaala eno Elijah gyagenda okutuwa tulina ogisigaza asabire ku program ya kiri kitya tugende mu maaso kandisabire kale amina olunaku luno olulungi lwankuba neero tusobodde okutuuka wano mu budde nsabira n'abatulaba bongere otulaba batu blessing bongere nabo tumanya Mukama era tuwongere obulamu so tubeerawo ne ku mulembe ogujja n'ogujja tulabe ebirungi by'okoze. Amiina. Eno saala tutuufu ddala oli musabi era Mukama tagana kuwa kyamisana kale awo wenyini wetandikidde olunaku leero nyongera okwebaza akyatwekumideko ebala nnyo ebalire ddala nenkujjukiza Zula's Chicken ewande Galsani abateekamu ensimbi Buganda Kumbucha abateekamu ensimbi atamu n'ekituzi abateekamu ensimbi nga tweteekerateekera amatikira ga baffe ennaku z'omwezi nga 3 ngenda kubasaba mwenna bannayuganda okubeerawo era okubeera ne ku BBS Fayina tugenda kujaguza amatikira ga baffe kubanga weza emyaka 3 nga tudde ku Namulondo ate baffe mwali era alamula so nyongera okubajjukiza mwenna abayagala okubanga mutweyungako oyagala okukyetabamu mu ngeri yonna ogenda kukola bw'otyo ogenda kuweereza video eya WhatsApp ng'ozina amazina amaganda kyonna kyoyagala okubanga oyogera osolo kyogera fazo nga zinsolo kiraga ku program kiri kitya ensolo kiraga ku BBS Fayina kuba ku namba y'essimu yeno oba osseeko video yo eri not 77M5639 not 77M5639 3M9 kuoba oteeka video yo tusobola okuba tugiraga tujagulize wamu amatikira ga baffe Ssaabasajja Kabaka ngate aweza emyaka 3 nga tudde ku Namulondo tuli basanyufu nnyo era Obuganda busanyufu Nsubuga wanje si weewaawo kulika ye Zanzibar bannange. How was the experience? It was good. It was a very good experience like okutambula nga tugenze like okwongerako ku kye tulina like which is music. So it was a great journey. Team yonna was we were in one place. Yeah. Tutera kufuna kaddako like buli omujjukira aba busy
think abeera ku kivulu azabe abafulumyemu n'ali eno. So I feel like that was a one time like nga wiki namba muri each other's space. So like kituyamba nnyo okwemanya because ebintu ebimu you get inspired by even knowing a bit about someone. Wekijja like ku bintu nga collaboration. Me nkikkiriza nti if I'm to collaborate with someone, I would want to first interact with them, you know, get to know them. So I feel like olugendo lwatutwalayo like twalugjamu dala music amala obulungi ate omulungi. Giving someone a background of why you people went there dala ki ekyabatwala because tuyinza okuba wano nyiza okuba nkimanyi naye eri oyakulaba right now lwaki mwagenda Zanzibar in the first place and why the whole team? So ogende Zanzibar, it was this time when Swangs Avenue decides to do an all-star album. Album ngeriko abayimbi bonna, eriko Azawe, eriko nze, Zafarani, Winnie Nwaji, like fenna. Mwenna aba Swangs. Yes. Temuli mukobe bweru. Nga tu collaborating. Naye eriko naabe bweru. It's an all-star. It's a Swangs project, but it's an all-star project with even other artists. Oh. Yeah. Okay. But kati kyatandikira eno waffe. Yeah. But we are actually working with different kinds of artists to bring the album on, yeah. So should we send the album yonena yagwa mweri ebbanga lye mwaliyo? Album tasobola kugwa mu lunaku lumu, of course, because enyimba ziba nyingi. Like there are so many songs and mwino tula wansi ne mumanya which songs zinobera ku album eyo kuba zonna ziba nnungi. So there's also that time okubanga mutula wansi okola decisions, yeah. With writing, waliwo baba waiko ku chance ngamwe abayimbi b'ekitongole okuwandiika ku nyimba ezo? Okuwandiika, yeah, because me I write my songs and I was about to ask that. Yeah, when I was on that trip, I was participating as a writer, as an artist and as a producer. So buli omu kyalina yakyongerako kwolwo olugendo, you know? Yeah. Okay. Ate awo nyini omanyi bwe twabalaba mwenna nga muliyo kuggwe, now that you're the one who is here, muntu ki eyakusurprising the most getting to manyi obadde obamanyi your colleagues bemukola nabo baswangs naali bagogamba nti maybe kwolwo namulabako ekipya ate kyekino ng'obadde olowooza obumanyi naye nga maybe wayita obumanyi according to that time? I think like I've been with these people. Kale tubeera ffenna nnyo naye of course tufunamu ka moment. You get to know like embeera z'omuntu. But everyone is funny in their own way. Buli omu alinamu ekintu kye, like alinamu embeera ze. Osanga Vinka mu times abeera mu times osanga Winning ali mu times Azawi, Zafaran. Yeah. So, and the most surprising thing, by the way, it's Zafaran because musirifu. She's so quiet. She's abeera musirifu ye. Soko yakolamu ku fujjo. Kati ninera ta. Yakolamu ko stubbornness ngaka kokoro. Okay, so talking about Elijah Chitaka, we can't talk about Elijah ntayogera ku mpale za Elijah Chitaka. Era I'm so surprised that leero shots ate zoyambadde mpanvuko ku bulijjo zotera okwambala ate ne sawe walabeka trend trending anti katutekemuko ku mpale za Elijah Chitaka. Yeah. Wakalabeka trend ako. Why those shots? Okay, when I was growing up nze ng'omuntu nali njagala nnyo empale nnyimpi, like short obachi, like I used to love shorts when I was young. So when nakula nasooka nenetwinako mu ndabirwamu nendaba oba nina amagulu agasobola okwambala short nga nkuzi neŋŋamba owange kanneeyongereyo mpola mpola. So it's kind of my thing. Nali njagala nnyo shorts ne vests. So before nali njagala nnyo fashion nga sinaba kutandika bintu bya kuyimba, like my mind was too much into fashion and I feel like mukali akaseera akoli omuntu emabega I didn't have time to express that kind of ability. So ndaba nga time eno nina akakisa nti ng'omuyimbi olina okubeera presentable, olina okwambala, you're supposed to set a certain kind of trend or something. So I feel like this is the time for me to also express myself. Yeah. Nga bwoti so watunulamu nga magulu ina malungi notunamu nga shots zosolo zesala anytime now that you're there. Nekati oba bushoti babuyita bata kwa lero kinkoza binti lero sijo jiddemu nekati oba buyita bata because I used to think
They are close to boxers, if I may say. Bazita S&S. S&S. Short shorts. Kale kakati awe wenyini kasoke tuwumulemu na kayimba chaka tulondeko kayimba akamu ketuba tuwumulamu nako tumale tukomewo ndowooza ka ndi wuwo tutwale muko ndi wuwo oba bette ndi wuwo give me love yeah. give me love awo kuchido cho lero ndi wuwo